Kibinyo. Kakana mzee. Bana bange family yange. Family yange yamba ko buli kimu kyonna. Nokoira abantu bonga bali eyo. I'm sorry anyway. Ujukira. Bena mu nyumba ne no kalo kaba no kulaki. Ngoninga bagene bayimba tuliyambale ngule. Ola tefa bali mutu bijja kalo kuyimba tuliyambale ngule. Basore banyabu mugamba mutya abali Kachumba TV kaso bitambule da bulungi nnyo olunako lwalero azizeke no mu kikoni hewo mwami Kalimali amusajja we NRM naye nakitegeddeko oti nno ebyaddala ali mu mbeera mbi basajja bayidewo NRM omubiri naye ennyumba gyasulamu yeeyo ate nga nayo yasikira okuva ku kitaawe nga wano wonna okuva eri yonna yali ttaka lyabwe naye embeera gyalimu yennyamiza. Tugenda atuyingireko mu ofiisi eyo mulabe embeera gyalimu ate nga wasula bakubira wano ddiiru zaabwe ne bakolera byonna byebagala okukolera wano eno naye tafunye mu NRM yadde n'ekikumi. So leero zize tumunoonyeeko tuwayeemuku atumanye emboozi ye n'obulamu bwe buli butya. Essaawa yonna njagala tumulabe wali nga avaayo ate tugende mpola mpola tumusinkana alabika gyali ndowooza mulaba ebifaananyi ebya muzeeyi ekizimbe endabirwamu zonna zivuddemu embeera gyalimu ne compound ogiraba naye uno katunyumyemukko naye ate muzeeyi tusanze okulaba era dde Ugamba otya se? Gamba ki? Bizibu. Oli mukasaati ke NRM kano ka mwaka ki? No, nkadde nnyo kubanga zibeeramu nnyo. Kikikakyola ng'ekadde nene enkadde nziino omwo enkadde ezo yazafuka buziina kuva tisate zasooka mu 96 eziri omwo enkadde zikaddiwa nzambala nnyo t-shirt munda naye kati nyambala zino kubanga nzifuna zifuna kati zibeeramu nnyo kubanga ndi omusajja we NRM. Amanya go gwani? Amanya gange bamanyi lya Kalimali. Tugere nga tunga bamanyi lya Kalimali n'amanya gange nze kulembera Lawrence Sali. Kulembera Lawrence Sali. No office ye NRM bayiyongo omuntu. Era abantu bamanyi wano we NRM. Era abantu mu Kampala tewali kifo kirabika nga kya NRM ojeko sekretariat. Ujjako kino. Mu Kampala yonna oboyina wokimanyi njagala ombuulirewo nti waliwo ekifo kye nalaba kiringa office NRM. Tuyingire munda kye kino kyokka mu Kampala ng'ojjako secretariat. Kye kino kyokka. Kituufu. Oyina n'eggaali? Eggaali kyekirabo kye nafuna mu NRM kye naafunye mu NRM nga sogoleke mu NRM yonna ekirabo kyofunye mu ggaali. Nafuna mu ggaali. Ate togivuga nagivuga. Akati eggaali mu Kampala njivugire wa? Nzivuge nga ngenda wa? Tewenyumiriza mu NRM. Ate NRM gyenyumirizaamu kyandibadde awo naye kati nze nalibadde era kati myaka gyange nkwate eggaali myaka gyange gyemaze mu NRM ngenda kuweza myaka 4 mu Julaayi. Bagikuwadde izire eggaali baziba 2016 2015. Ebifaananyi bya NRM bonna bitimba wano n'abamama mbaba. Ate si bino byokka bino byolaba bitandika na 2016. Ebyalimu byagibwamu omanyi nze ono yali sekretari general wa NRM sekretari general Museveni yali amwagala nnyo. Kati bwatuuka n'amuvaako nze nawe agenda kwesimbawo saamanya nti avuganya Museveni. Kakati ng'ajja nga nsaba ofiisi wano. Kati muno mwalimu ebifaananyi okuva mu 96. Akasigala mu keekano yateka 96 era kakaluwona keekano kakaluwona kano. Akambabazi Museveni nga yeesimamu 96 yali afaanana bw'ati. Ne posta zaali bwe ziti. Kubanga olaba kati kala liwuli yakajja. Kati geegana makaaga era ye ofiisi. Kale makaaga nga okubeera ddala mu 92 92 92.
Kubanga 82 naye byawo ne bannyinaze naye okufuka amaka gange gafuka gange mu 92. Kati toli mufumbo omukyala aliwa. Omukyala namuyina guyo naye nga bw'omanyi ebizibu. Omukyala yono abantu bakoowa kiringa mwami kubanga banywa waka anywa mwenge tafunamu omukyala n'anoba n'abandi akati nange nalemi namwe nalemi kusona nseka mwe nalemi abana bali okuddayo kusoma sente ziweddewo sina kyenfunye mukalulu kajja freeze olaba najigula mu 2 ngejjula sola ne kwet nenzigula sokoleke omukyala yanoba lwakubawagira NRM. Omukyala sikuwagira NRM nga sente nzimalira mu NRM tubula sente ezikola ki ezirabirira amaka ezirabirira waka nezibula kama kwa bagama watukale bagama yalalukira mu NRM toina ko limbo olugamba nti omuntu alalukira mu kintu walalukira mu NRM yalalukira mu NRM ko abaana baliwa kuba katono ndaba muwalawo yali amaze emisomo ki era katibo baliwa abana bagenda ne banoonya bana kati agenda okulaba sente zonna zimalidde mu ki yetaaga sente ate alaba abantu abali mwene beeyagala alaba gwe tolina kati iyo ne mabu ya operation wese creation yeri wano mu nju babigabiranga wano with creation yena bali mugabira wano nadizi wano skilling ikolerawo ebutu ne kwalagana ku government eno ntandiko kuba musala bya ntandikwa ne badano campaigns emyoga ne bajija notafunamu buli kimune kijja notafunamu akati nakola timu abana b'emyoga babure bane bakola mu mulimu n'abakyala n'abatunda emmere bwe natwala ebintu byange ate babiyambisa kuwa ne bawamu abalalisa twali kyajja n'ekimu ebibyo bye wakola tebakuwa sente tebampa sente ate era nga n'abagezaako okulemesa ate abambayita b'NRM baani abagezaako okulemesa kati weesimba ku muntu kakati nze bakansalazi bangamba okwesimbawo neneesimba ku disitulikiti eno nga kyamani wa disitulikiti eno waneeno nga bakansalazi bennyini ne bakoze eki olaba wannali neesimbyewo weesimbawo nga ekyo ekyandekera obuzibu mu NRM abantu b'NRM mu kitundu andi kubanga bakansalazi abalonzi bagamba wookolera bino byonna kwata kukola bino 96 mu butongole wali NRM naginyira 85 netandika okukola bino 96 ne bagamba wookolera ebyo n'owaayo ebintu byo byonna bibyo kibanne kye bali bakuwadde n'osigala mu NRM nga Yobu tutuuleko wali muzibu nga Jobu kakala ate singa tukuwa ekifo ng'ekya disitulikiti gundi ate n'okola otya ojja kukola nnyo kabaka tugenda kulonda jempapa nenga ne jempapa ekyaddulo okwesimba kutyamana wa NRM nga nsuubizza abalonzi bagenda kunnonda tandika campaigns eyali agenze eri wa Mbabazi kubanga Mbabazi olaba yali wa NRM naye yasiga ofiisi eno ne walisaamua ebifane byalimu okuva singa walize wano walisanzemu ebipande okuva mu 96 wali bisanzeemu naye baabijjamu nga basigamu langi bitandikana 2016 n'ebyayi byali bisigaddewo n'embizaamu kubanga mu bulamu bwange kati lwaki tewawagira Mbabazi yakusiigira ekizimbe kino andi Mbabazi wemala omuzuula n'enzuula nti ate ali against Museveni ate yali mukyamu tekyakusanyusa ate yali mukyamu ze tekyansanyusa olw'okwagala kwennina naye nga ne Mbabazi yali mutuufu mu ngeri ye yali mukyamu era naye oba n'ensonga ezali zimwesimbisiza ku Museveni akati bwatugamba emyaka meka byabwe ng'abakulu manyi bagamba nti ebyabanene ebyabanene kakati bo balina naye nga naye yali mutuufu mu ngeri naye nze obba nga nalina okwagala kuli ate nasigala ku Museveni kyanjawulo kye nnyi yali ampa $5,000,000 ezo nazo saazifuna Mbabazi yali akuwaata ebyanyiza n'abaana bange ebyo n'otagatwala bali ku $5,000,000 kawali ku $5,000 school fees natusoma netukola ebintu byetagisa wasigaana kati mwana walemerako tiwali kye baakuwa bwakalulikamu tiwali kye nafuna ki ekikwagaza ennyo muzeeyi nakulya maka gali royal and honest omuntu atakyukakyuka abeera mu kitu nga tokyuka kati natandikira ku Museveni ekyanyiza ku Museveni yali kabaka wange Mutebi yatugamba tuwagire Museveni
mu kinana mwetano kati ne nyingira ne takokolera Museveni bali banziserwa Museveni banunula bununzi mbazade bansere nabaziwaye ne bavuwala kati kambuze kama mbone ndebone Messi ninga yobuze nita yobuwaye nare wakati ni asingide kubone na mwe nare ngatafunye muteri yo untakala mtu aveyo angambe nti yawayo kwenkananzi mwe nare ngatafunanga mu ngaweze ngena koza myaka ana taliyo kikiche wateke mweni ale mjoga nateeka mu kino nesifunyemu natandika nakuwayo byange benangabe unakola bili mwabi bams kubanga bawamba bili mutana January 25 okuwayo byange benanga mbwa abanunuzi egwayise sibyanga kwende abayekera bajja noba we natali muvubuka nakabya tata wange nali mbira gwayise nate manager Kagwe manager webe bugaga bya tatawo. Manager we kizimbe tara musajja mukuru nga nze mwana we nga nzo mukuba manager. We bawamba na kwata kwasi bisunzo nemba wabye byo kunya binene ndibwabyo na bagenda okuba okumalina kunya twali kibalikawo. Bangama yali jet mwebaze bali tubayogera nga manya ga bitanga bafanda. Twamanya linya lya mukulembeze nabali badumira ebikosi byawamba Kampala byawamba ono Kampala kangambe. Bagenda ngwama katuta kumanya linya lya muntu. Wanga beta bafande neba ngamba yali afande jet mwebaze yagamba agenda kudda ngenda kudda nzije nkukime banga twanyumya binyire mu bulida bwe nawona bantu ala mu lubiri bakazale banga bawo sente zonaza gwawo nawona kwa sente banange bona babata bakulala mu lubiri ng'omuyekera ata ng'omuyekera. So government no li honest obadde loyal and honest eri NRM bate kinkozo bubi kubanga kumiddemu kinkozo bubi bolaba entambula za muze banga nali nsobolo bandi abakunye mwina nga bako kudde wina jana na matiza na kwata sina zikokola na agenda nazifuna neza baba zikatiza nsoma bwaki babya royo neza ezo mulongo tubaleka mulongo tugwe mutire bali bakutekana mu bijja amino bisaka mwezi mwaka 2015 October 2015 no Ghana ne bajja wana American tawani bajja na bagamba pimi wanonga wagenda network nga weri tuwe ujja tukwa maximum tujja kwa $305 miaka 10 tuteka omulongo tugwa no Ghana tali tsere campaign gino na inesinjeo kati ngino kubuza bane bagamba kati wesinge ogera na kati kufuka chairman wakunda kati president tujja munyonyole ensonga zo government nali mujja kudiza sente kubanga yo spirit akati campaigning ilewa ne bagamba kumwe mu January project running November December tetuka mu January kama tinecha kola mu demo January ngendo kola mu December nga bakatadde wali ku kizimbe kalongoto wala ko bamwana miliyoni nga 10 zenga kuwagana twalisa campaign zibiseri okubeera loyo eri ekibiina omukulembeze wakyo yabadde loyo erigwe oba eri eggwanga ndowooza nti tamanyi era nsaba president wangasobola okulaba bino president Museveni manyi nti abantu ngaffe asobola tukozesa resilient cadres disgruntled cadres mu Luganda abantu abavudde ku NRM kubanga nti n'olukiiko lwange lwonna kubize bimbako naba boda okunyumiza ka boda we koyinza okukyewuunya okusembeyo ye mu 2 mugumu mu 2 president Museveni yatuma eritumwine aba boda abasisinkane ngaba tete campaigns abakole mu team yokunoonya kalulu eritumwine atuyita mu conference center mu president's office bagitani eyeringe conference center eri mu president's office sijimanyi sigenda Pierre yawo bagita conference center eri mu president mu kizimbe kya president's office kipya kye bazimba natuyitawo natutuuza natugamba kati bannange nakala campaign gundi geno kulonda mulonde abakulu ababoda mu balona nange banondera mu kajja boda zezaleka boda mu Kampala era no goya tandika boda zezaleka boda mu Kampala nanga nonyeza abavuka mirimu kyeja kuwesa gundi eyo ngule eyo abajimpa be abantu gabo tebagaba ebyo waliwo abazungu omuzungu yayita rapid gundi ya rapid yalabanga bikikulu nnyo okusinkana mulimu guno kwa boda nga bagulya ne Bulaya balaba ne boda nesiga bakiteka mu dictionary yaka kulembera
Kalimali senior kulembera Kalimali outstanding contribution towards border industries in Uganda nebajikuwa nebajimpa muzungu yajja ne company ya Rapid abanduka botebalaba babanyumirwa muzungu akutu okwa wali senga salinze boda simenye president yabavuka yali bakodde emirimu yalivuddewo tewafunamu ati nafuna mucho nakati nasigala nge yatandika omulimu olwa Ezekiel Bible kama Ezekiel 2:27 paka ninyicho lwali jani ndikivunna ndikimuwa kati olinda Museveni ajje ngafe tulinda Yesu akomewo kati Museveni ye president kuva boda yatandika paka kakati era kino abavubuka kubanga balina emirimu gye bakola mu kibuga omutamusaba mirimu nga bagano tiyo emijegaba aninga sente tebazibawadde tebazifunye tezirabika abavubuka tebalina mirimu abavubuka bonna yali bataddewa senga zitwayiya mulimu ogwo mu bavubuka okugera mu bavubuka bwe yali bataddewa naye kati okubanga naye reward President Museveni talina kye bayita cadre development and identification and development si Museveni asaj government yete kirina tekiri mu kya cadre identification and development kubanga nze byenkoze byanjawulo teri yali abikoze neto simiddwa naye olaba yensonga lwaki ne opposition nene nze wana mkawempe nze n'abavuka bangamba opposition bogera nnyo nange kubanga baaliwo nga ndi mwenale mbazanyiranga wano ne bava mwenale ne bagenda ku opposition ne bane bafuka bakansala ne baba bulungi okunsinga bali bulungi okunsinga bakulese mwenale ne bandaba nga ndi awo sivaamu ne bansika muzeyi waffe Zeyi Kalimali ajaboda bakuzekerera akadi yagira lukiramu bali bode yajiva munda awade ebintu bye foto gutulabye nga awayo bibye nekagwa nayavuwala enyumba ogiraba kapaka byanzi gwako akalulu akawedde saagula na soda nga nasezigula soda sina friji hii yawo yasiga ogiraba deep freezer waka nokufire fane kwet ziri awo zagenda kenfufu zinagulanga soda owange nempa akawuma tugende maaso kakati ogambe nsigaza nyumba nga ekisembyeyo ye president nga sisinkana bakia person kubanga bamala okunemesa district nasigala nze chairman w'ekyalo kino omuli Bujingo chairman akantu awode byali tulidde simu ye kuli akantu akawumba bo tulidde simu era boyogedde nze wadde muyango wadde mutuufu kituufu jiteke wali kumezi kakati kino ekibiina tukikola nga maze okunemesa wali ate nze nga senior nagamba nze chairperson w'ekyalo ate president ayagala nnyo amaze otuwandiikira ebbaluwa eno nti ab'ekyalo ayagala tumunoonyeza akalulu Museveni yaje bawandiikira ng'abasaba munoonyeza akalulu tunoonya akalulu nga chairman wa NRM ze the president jamulabanga chairman wa NRM sakala mulabanga president unfortunately president neze sakala mulabanga president jamulabanga chairman wa NRM banga yabadde chairman kyoyagala omulabo omunnyonnyole mulage loophole zino obuzibu obuliwo ne lwaki ebibuga omuli abantu abalawufu tebawagira NRM nabansu honorable Rosemary Seninda yajiwandiika era nga bawandiika kukunga abantu kakati eno nge bayita mugende kololo yemu ekololo nze bakyamane ba NRM banzikiriza kati bageze banvamu nga baboda banvamu bane kunyumiza kaboda engeri gye banvamu guna amazoko tunonya kaloka president Museveni batulonze tax force bagita boda union tax force but boda union tax force BUT akati bamala okulonda mu committee ebagamba Kalima tugenda kutula wuwo era batulanga wano aboda tutula wano executive tukola plan engeri gye tugenda kumobilizinga NRM tulinda tax force tebaba wanga sente za facilitation tewali baji facilitatinga kakati nga sente zonnezo teka muzizo nateka muzange tutula wano
nze ngula amazzi nze nkola kibe nze kakati tutambula takisosi bagirona mwezi nga gwani gwa mukaaga gwa kutaano gwa mukaaga gwa musanvu gwa munana gwa mwenda tuli awo tulinze paka mwezi gwe 10 awande bangama ndi wabanja wa NRM tena kali mali yali kuwadde yaliwo tena kyegenda bawa ikafo tugende ko position ni batuyita tumukunde kati abale kutimi kibali bolonze tumukunde na sinka kubanga balonda banene mu border bakulembere ku executive abantu abiri musanvu kabona banene mu border kati tumukunde mukutukira bayagala mu campaigning mu border nala ngo mukubana abanene gutula naye wano yajani yajja kwa announcing ati banange zengeze watu mukunde tuli mu December tweze sana kyakoze agende nyenye tumukunde obululu tumukunde agenda kola ki kutufacilitatinga nimaga banange mugume bagenda kutulabamu ne nupulo yarabo mukubano ne nagamba nafu nange zebaga mangenda mu nupu batuyise kunonya kalulu nga mukuminkize ko tuka kana banne tukole bote gosigala mu nale muyo kosiyanyize ne businze kakati batusibaga tusiranyiza wano tukize tugende watu mukunde tukuba kalulu abatu mukunde ne bawanika nababuwai ne bawanika nze nange nesigaza abayinale Museveni yashobora kusinkana abatu mukunde waliwo nyini batwali nabo wa billion yemu 1.4 billion nasinkana abatu mukunde ababenga tabasinkana gaza tusinkana manena kwe Pese sikanye batu mukunde minasigana one bangamba sikanye batu mukunde konde mugume nafaja tulaba yabala ne gumya kumera mugume ezema kulembedde aba Museveni olwadda ko mu wiki emu batima Moses Kigongo nasinkana ababobi wine ekololo ku kisawo nabo bawa milioni 7 abeni ale mu ne bagamba ne bakoma waseka kama wonde tuingire December owande nga wanandi tugume twangira jeno nfaka kulonda gafute bakoze iki nika tabalaba era ne bangamba todanga muno pita era tebaddaga mukulinya mono yensike ejola baberanga bwali kina kulina kugamba tankula gate kinifana kimu kubyennina boda kapeli zatu kanga bajjula wano kakati muzee era baga mufuru tudanga mutuyita wale mukubayita ngaba enyale bachiamani benyale boda abasinga bonna bali ku tubanenya ati kakati yiwali bafunira wabona baga enale mwina kuderi asobola okubera obulungi era abantu bana bali bulungi kubantu bali mu enale togere ku wano mukujja ka bali abali mundaga ba ministers abo bachi n'abantu ba bulijjo bamanyi okubera obulungi wakanya enale bajja kuyita bakuwe fish in the boat lwachi tojiwakanya na wako kati nchagala nyo enda kwa sababu nakuja amagaga makali royal and honest kakati bwebulwadde bwange nabo senga ekyote kyaliwo zina lisose mu nupu senga oba mugulu bamu oli musajja mugezi naye lwachi otuuka okubeera era byekimpisa senior ne wa senior bwange bonna Chechi singo kuluma ku mutima. Tibinyo. Kakana mzee. Bana bange family yange. Family yange yamba ko buli kimu kyonna. Nokoira abantu bonga bali eyo. I'm sorry newe ujukira bena mu nyumba ne no kalo kaba no kulaki ngoninga bagene bayimba tuliyambale ngule ola tefa abali mutu futi wali byeja kalo kuyimba tuliyambale ngule ebyo akali era yali ngamba no kuyajja wan wale nansonyi wabi sorry chechi singo kuluma ekikabya kyolowozako no kaba byombuziza ate ngo byombuza bitufu nayo nyini we mtu sio kujja msize mbayisi kigambibwa no polisi ya ndoweza tubaba ina nende bazi kigambibwa ati polisi ya kuyitako olw'ettaka linene togere ku ttaka ki ekyabaawo polisi yampita ngo omukyala bwe batuyite Namboole aba NRM basinga bafuse bakiyamani nze bansangamu
bonna baana nzingenda koza myaka nanga ni mwinale bapuja mwina abazze kati mukujja mwinale mu bansangamu kati bangamba transport bichi kati mali tuyambe ba ne meeting ya soka nga balanzi bakyaba ne benale region ne chiba singi bani baba sisinkanira wano abakawempe yonna ebyale 15 17 19 baba sisinkana wano wange nzenga kubalanga godfather abadde mwena ne banga lyonna nze kyamani wekyalo tusinkana wakalimali basisinkana wano kati bonna bamanyi nti nze godfather era nze badde nkulira tubala matuno ebalonda executive yaba branch ya person nze coordinator wakawempe ku executive kalimali nze coordinating abakyamani bekawempe nina obakowa era nabo bakowa ngaba boda boda bankowa ngamukyala wange buyankowa n'abaana bange n'aba boda boda nabo ne bajjanga bankowa lwa enane bamanyi ndiwa enane bemanyi nti era tubala ba enane mutayina buwagizi obwagizi batalikira ku abanonya bagamba olaba kati oyo ali bwatyo ali mwerimba kiba mwerimba kimwe nali mumugenda kufuna mukimu tufuna Kampala yonna zenkakasa nti Kampala okuva ku enale because of materi atamanyi basinga bamanyi bulungi wano bamanyiwo abalala batamanyi balowooza nti wa government koloneze nangamba tumanyi wano wa KCC nange era abadde manyi zino office abamanyiwo baga wamu wakalimano ne asira ne mwe nani dare bonna bagenze ku position kati gondi yange executive yange yonna bonna bagenda ku ate kyesinza kuba nenyeza oluvannyuma lw'aba chairman okukungaanira wane kyali kigendererwa ki ekyabakungaanya ekigendera abachairman nga balondeddwa mu 1996 mu 2016 kati balaba nga nze jjajja nze mbadde muinale mu bangi ddene kakuni wakalimali kubanga wedeye wala nateekamu nga bala deep freezer ziryawo nga basoda wabwerere mugula ku sente zange ebiki byonna sente zo wazijjanga waziwakolangamu ebintu ebyo nga mwenfuna sente nze muntu akuŋŋaanya kuŋŋaanya bukunya nusu ku nusu nenkuŋŋaanya ngeri ze banzifunyemu nalina obugaali bwange piki zange zimu abaana babodaboda bagenda nazo ine byakavuyo akagwawo bagenda nazo nga mwenfuna nkuŋŋaanya sente zange kati bwe mmala zikuŋŋaanya emukyala yange naye namanya nti ngenda kuzeeyambisa ku famire yange ekintu kyenala mbwe kigwawo nga nzikyayo ekimfuna nga butiki nga kikigwawo nga nzijjayo nga nina essuubi nina ekintu ekyo nti kubanga bwenalaba ku mulembe gw'obodi aba UPC babawanga sente zajja kuba mu facilitation kuba mu gavumenti eri mu buyinza nga nsuubira facilitation eyo kati nga nzijjayo sente ezo nga nzikozesa paka zo bezazigwako nebezijja mu sente omanye nga n'ebyojja mu sente tobifacilitating nga sente oziteeka mu kintu zinga zonywedde obunywi omwenge nkomanya omutabivu wanyo sente nazimalawo nayavuwala kati zengesekamu enaali oba omwenzi wakwana abakazi sente zimugwako natunda nebyawaka byona nebigwawo bikibyenebena kati zange ziteekamu enaali kati zo zaggwawo ebbanga liweza va 2 za n'emirimu tiwali simulimu sirina tiwali kyemira kati tokola obeera awo kati nkozese ne capital kirinakyo ndowooza mpozi kifo kino kakati ngabo kati kiriwo ebbaluwa ya polisi kakati eriwo anye muwunga n'okuwunga kati kimali njagala okubuulira nakubuuzizza kuba polisi tugatigala bano yakuyitako reporting yampitako sente zimaze okunzigwako buli kimu kiweddewo tujagenda maaso ne bayenale president Museveni kaganga tumaze okukola ekibiina kino twagala president atusinkane kati ne bajja aba chairpersons ne baŋŋamba Kalimaali gwolonelemu ennyo twasinkana president naffe tuli bubi twagala tumusaleko entebe atusinkane tumuli ensonga lwaki enale ngaoteyiwo kati nze nalina okunoonya sente facilitatinga waliwo ku tiimu gibate yantanzi tiimu yantanzi ntanzi etule erwaga
yeyo ti Mutanzi yali ayina engeri gyalaba president yali aliko president fenga simulabanga kutayita Mutanzi yateeka mu ssente Mutanzi abagamba agenda batusa wa president akati ate nga talina ssente zaateekamu kati nebagamba nze bamanyi kalima ali noonya ssente nange ssente sikyayina nenkwata ekyapa kyange ekyapa kyawano banka tenga bamaze ogigaana okuwa abantu ssente nga money laundering president nga yalaikire money laundering nga banka olina okuwa omuntu ssente ngaomanyi omulimu gwako negye zigenda okuva kati nagenda mu banka empe ssente nawulira buwonyi kubanga magenda mu banka mwaka gwo eba yatunze dda naye nagenda manerenda banga tabuuze mukyala mulokole songa laki tantundanga ne kakati kati nga mutwala ekyapa kyange Namagembe mukyala Namagembe Mildred Wentebe Central kakati omukyala ono nengendayo nemubuunya nemubuulira yali abitidde tubina bitya gavumenti z'emitya tujja kwasa amanyamba munange nawe olaba mbonyebonye nnyo kati tugenda okufuna ku ssente president nga bwagaba ssente ali yatuwayo ssente mu sako yaffe bajja kunzinziriza mbeeko ssente zenfuna mbeeko business gyentandika okukola nansasi olaba nga amaye siina mulimu nampambe nga ssente mikezitakisa ti byoni nga 10 zijja kumala kusitazi zigenda entebe okutwala abantu entebe abamu abalina obuzibu avudde kamunange empayo omutwalo sibendese ebiki ssente zaggweramu ebyo akati ssente ziswala netuzikozesa ku kakiiko nabo abalala bateekamu nenze nateekayo miliyoni 10 okufuna netuzikozesa paka wetwatugekololo twafuna ssente emikolo gyagirira president alabika ateekawo oba ssente zawera miliyoni zagendanga obanga 5 naye dagabanirwawo bantu emitwalo 33 buli omu tebatusimbiza ne layini ekyapa kyo kitaddeyo era nveyo nga mpunze entuka nonye ssente zaabula nenowooza tunazifuna netutambula daddamu natusinkaneeyo ngeriwo ate bano mulimu bana bantanzi ekisenera tutafuna ssente bajja ligenda nga likula okuva mu bbanga ero nga bwenkola deeti ogiraba eri okwo nga 29 awo mwaliwo omukolo gwekololo gwego falanyi kijewekiraba wali eri omukolo gwego akadde ekifaananyi kirina lwakubanga bwotuuka wali abo ebifaananyi babeerawo tera tukube nakisasi kyandibaddewo ekifaananyi nakino kyolabye kino ekya bodaboda kyajja kubanga waliwo yakikuba nakireeta ebifaananyi byaliwo byali ku masimu byafa siriinaawo kifaananyi kati ebbanja obudde buno bakubanja ssente meka miliyoni zigenda mwana kati banga tebiriza emyaka emeka si myaka 2 mutakola serenga za mwezi ogwo za mwezi gumu miliyoni zigenda mu miliyoni mwezi gumu zigenda miliyoni ana zibakubanja zigenda miliyoni ate kunsaasira omukyalo oyo yali badde kubanga ne babbaki kwa mwaka gumu kyala ngumiikiriza naye sente simanyi yazijja zali bade singako nawe yali badde senga ndowooza kiki alaba munega omusajja atuukako oluzaala naalabanga nendagwa omusajja naali bubi omusajja ono nagamba waki yeetuuka n'okuŋŋamba waki totunda wono obonaabona lwaki tunda nsasula sente zange ogende eweri okole emirimu emirala obeere ove mu nnaku eno gy'olimu nga naye alaba asaasira talaba sente sizifuna nange sizirina ku bantu ab'enjawulo oyambibweko abantu abasinga bali mu bukulembeze bonna bansangamu era abasinga bonna bammanyi era bandaba bwendi naye tebasobola kutuusa bubaka wa pulezidenti tebandajanya pulezidenti afande sale abantu bemanyi abalungi afande sale tasobola kulabawulira bino bintu nabiwulira banabiraba namanya abantu nga kufuna atafaayo sale pulezidenti Museveni tasobola kumanya bino olaba mukyala era muwubira ali ebwayise nayimirira namubuuzaako naye ate wano kubakyenda mukakasika pulezidenti Museveni yali ayita wano nalaba ddala naye ofisi nga sigimanyi ofisi kyeno tali bali yabuuza dda naye bano abaliwo bano babimanyi naye tebafaayo bali mu byabwe nina ekifaananyi kyerabyeko omukyala Senninde nga bonna bajjawo wano tebali batajjawo nze nalaba Senninde ng'akyali tikya mu ssomero lya bbaawe wali ekasangati
nganze ndi mu NRM ngajana na kuingana na NRM myaka na ate anemeka kati wa myaka na tomugamba mbere omuntu ategera bulungi seninde kuba seninde twabenanga naye zena soka ba masimu zena libakyo ya masimu ne because mpoeza NRM ne oti wolezi abaja abaposition bakwata yemango ku masimu bali composition ne okugera babirina opposition obukugera ko NRM bi oba kana katulaba kati opposition ne okugera ko NRM babirina kyo bara anti bo bangwa mango kwata yo kati golaba ya babulo olaba ku masimu akwata yenga wa NRM watu yebe yanzi jao wadawo ba Tom Durunga babafa basekirinya seginyajanga wano seginyajinga wano kati movement system ebisere agale byo fuzinga je wano senyi wana yama nyo bulungi rap nali mu tumanyinga nye bulungi ba Tom Durunga abo bonna teri achamanyi bachachambulosi ba sechikonyogo abona ba position abasinga abakuru bonna bamanyi na NRM bonna bamanyi senino bawe nga itimusosi ya somo chip de wali nga bawe ali mu local government kati yabanga masimu land line zino abagaka ibali basono kuba masimu sere kusema pimba zimu zitandika zina bachoya maidaze entese bachoya yazjonga mobile zize mugenda mu mwendawo kati seninde bwe yajja wano yagamba ati tuwamugamba ati no ndi mubinyo yagamba ki era yamuya ngamba antigira mu mwanyo ati ndi mubi anti ya andi era bali bakwata tebaza kalimali olokuwayo NRM najaga bali kwagala NRM na wayi ibyo binakuwa NRM kubwerere ngaba wana ruwani nenga masindinga sindinga kamanga ngamba esonga zo soko story wala DC yani akadi ala DC kati wango tunjanga akula wali ku office yani omanya yinya ati bashuka kati wali ompia ya ingideo obo manyono ni shafu ne bali tomala kwa wala DC kati ngene kati wala DC mugambe kwa bamanyi obulungi bamanyi bungi teri atamanyi bane covid abantu babiranga wan agwa balabirira ngabantu bajja wanera wacha abantu babira wali kagundi kadenge za military police nzijja nziba sangawo nzika kandi tubakoyera kibana abantu bali wala kachitebe cha wala bawanga kitebe cha government kitebe cha government abantu bande bakinye mmere katubakobe bali bekufuna mmere kabali nyabalowoze ne basimo ne bagenda kali wana abantu bajangawo chiche wetaago obudde buno ne gundi buyajja kubanga kitata ne bwete yakama akitaba kikulu kiri wa kalimali kakati sende zibazimanja sawa na bangoba wano bale medwa buluma kubanga omukyalo oluwajja wamulemesa okuna kinenga wano sawa yonna ayagala sente era osanga nga wano obutagala kufiirwa kubanga kati mkazi tiyankola bubisi ndagala myaka mkazi wate munaku yichusa nokujusa waki ya pasente ezo akati nolowoza nti bonna banyumiza kubya NRM bayinza okusigala mu NRM oboyo mukyala liwe NRM azosigala mu NRM ba bonna bamanyi ku nsonga ebaso okusigala mu NRM